era I want to congratulate Bobi Wine yetagamu ekintu eki omanyi kankuvulire yazimbye ekitebe UPC weri okuzimba kanisa kitegeeza abantu namutebe yasinza abalokole obungi kanisa ye yasooka okubeera ennene yali yabumbi yes nga nnene okubeera nnene abaana omukazi azaala simanyi ekyo si kyekikulu. What is important? Bobi Wine transform himself from a muyayi to a statesman. So you're congratulating him? Njagala ave mu buyaye. Bobi Wine should transform himself from obuyaye to chi? To a statesman. A statesman. Nti Museveni transformed himself from omuyekera to a statesman. Museveni yajja asiba ettayi mu kawunda ekitakkirizibwa mu international ki. Toyinza kusiba ttayi mu kawunda. Museveni n'aleeta butter trade n'aleeta ki. That's why coups against him were many. Museveni yali wadde mukisa muntu ekizimbe mu Kampala. Mukisa muntu yalemesa coups nyingi nga nange bwe namulwanirira yali kutte biliyoni nga 5 n'azimpa noga mwana gugenda owummule omukagamba eriishi Mirundi alina okunteeka mu lukosa ate nga nange kuba kyoga ndi mmandu emmandu etya Museveni emmandwa nti njinyize enfe njinyize enfe ono mukajja kuteegula ajja kuteegula emmanda yewa ajja kunteegula nsiiba nkaaba nsiibaako sente zange nazikwata fakitole yange nagikwata eriishi Mirundi kati adduka agende wa professor when are you giving him his money addemu asokoole nakona kuyina olusoloko temukyaddamu kusokoola nakyo nyizo kinyamu jalakubuza mzee akati okitegedde Bobi Wine yazimbye ekizimbe anti kyenkubuulira NUP nefuna ekitebe anti nkugambye ekitebe si kyekikulu UPC eyina ekitebe eyina abantu UPC terina yes n'obukulembeze bw'ekibiina kye tutawuka nabo babukayanira. Why do you create ekitebe? Let me explain you. Lwaki Museveni teyazimbawo structure? Omanyi gwova waffe omanyi bwe twazika abantu okulima ebisambu ne bweyazika okulima ewa munno kasosimba olusuku amatooke bwe gatandika okusoyina okuvaamu. These are institutions. Museveni cannot create a strong secretariat. No. Why? Tayinza kuzimba ekitebe. Lwaki? Andi kankubulire wano mu politics about several centers of authority with this in FKK. Do you know that Museveni has powers okukwata obuyinza bwa district? Naye yali awambyeko n'akamu asobola okuteekayo ku mulembe gw'obate bakansalazi nga babalonda bati bano bali ba ssente oyo be yakubye. Kakati Museveni mugezi ebyo byonna abikola mu society mu kibiina kye tabikolamu. Why? Abikolera eno ffe eri mwenaalemu society abikolamu naye mu kibiina kye tabikolamu. Batandikawo district zonna ne basekamu branches ez'enaalemu zaagwa n'eruwero neewo. Olaba Museveni alumu olaba alumu ekibiina kye kyateekamu disipulini. Ekibiina kye kijja kubeera strong. Museveni ajja kudyafu abantu abalina obwongo ng'agenda kufuuka national chairman ng'oba president abuvuddeko to tame the next president. Mweche mutamanyi ekibiina jakiwa power afuuke national chairman. Yes. Kati atudde mu buyinza nga yamufuuka era nga president aliwo abuuza kwani mugende musome history ya Singapore office of the national chairman era president wa Singapore kuwa liu era yasigalawo nga ki nga ye munene gubebuuzaako anti kyenkubuulira buli omu kyakola nemmwe yayagala asigalewo nga national chairman n'azimba n'ekisaawe ennaloko ewaabwe gye bajja mukambabuulire mwina ebintu bemuluukinga ng'abaganda bano batono. Omanyi nti Lusere Museveni agenda okuzimba ye Lwakitula nga tewali dduuka nalimu naye amanyi etawuni ye Lusere eyimiridde kuki kubazze kulaba Museveni. Embalala eyimiridde kuki hotels kubagende wa Museveni. Yes kubanga Museveni abagamba nti ku ssaawa 2 tebagenda. Kaakati bano Museveni bayagala okusisinkana ab'Embaale ku Lwomukaaga babaleeta Lwakubiri ne basulawa
emitwalo emeka nti bayinza okukkiriza pawa egende bayinza okukkiriza kakati nze Museveni simufunyeemu ffe mu Baganda batugamba a woman cannot suffer abusive marriages twice kati ya Museveni marriage ndagiddukamu saagifunamu kati ndi muyawa era ebisajja byambuuzizza naye gwe mirundi atawagira ku muganda munno nembaga atasobola Bobi Wine mukazi talina nabaana muwozi yajja Museveni asaze naye ali ajja kumpeera mwani kubanga Museveni akolera ku bakoddomi be ye yali alowooza ndi mwangu yes bamukubye ani amukuba nedda ani amukuba Museveni yata mutabani we n'amuhumiliating ndi kubanga ayogedde ku Kenya ku independence muhoozi realized nti bwe mbasa erwanyeeko kitange tajja kunywa omuhoozi yamuhumiliating Museveni humiliates people naye ye takimanyi nti tuyinza gamba mukazi wa Abaganda babikolanga omukyala nzize n'omugenyi mufumbire amazzi ovene ku kitaawe mukazi waleera kuyira aseti amuteringeyo ye Museveni alowooza nti when he humiliates you nobanga oli speaker nakufuula minister you enjoy it ate si yabikola omukozi alina network yabahumili I have evidence yakwata Nankabirwa namuwa 5 billion to tako Kadaga beya nako nagoba nakyobe tiyampa sente n'amafuta yagajjawo omanyi bwezija nebbomu naye njagenda nebbomu mutti tuyina kye tuyita tayinza kunjooga namulabako ng'alina engato za lumu this were poppers tumwebaze yajjadde deputy this when I had money onerekamu nyinza okutulika ekyangwanze nalinja kugyesiba ntulikireyo the more you push me I hadn't the more you push me I hadn't mukozi yantegeera nti yampa ekifo kya muntu ogwo omuspokesperson yanteeka kakiiko kake emikolo gye gya baside neŋŋanda situula nakiwanuka atone jene tujja kubaganira mu bampita nebaga kiwanuka mwali sijja kiwanuka yatwala ekizimbe kyange nyinza mubba ennyondo ne mutta kuba nze obwo buladi yange kyobola njagala kukola nzekka waliwo lwembanga omugu w'ensimbu nga obusungu bunkutte kati nkwitikawetinina okuba ku kisenge genda okutegeera nga nkusi kyobolaba nti abaana bano sibalabangako 5 years 10 years their people have not seen and I don't intend to see in heaven nga bwalingira nemugulu tujja kubaganirayo ngambe Katonda ti oyo yasaddaaka abaana oyo musokoozi ayina omusagama mu ngalo aleme kuyingira wano bannange yatta abantu ali omusajja afulume oba nze nfulume ne ku mulyango gw'eggulu tujja kubaganirako n'abaana abo kuono nda future yange kati nze siri mu ebyo nti bakujja wano bakutwale wano nze siri wa mane ndi wa integrity besi gye bamuyise okubanga ye mugenyi omukulu Kakyagulanya aggulawo andi kankubuulire asooka abajerega mwe temulina yadde kakiyosiki yes ali kyenkubuulidde the issue is not nti balina ekizimbe nkugambye nti Museveni siyole si yakufuna songo party songo party ejja kubeerawo nga ye national chairman don't they have money ogamba abenaali mutebalina sente omanyi 60 billion zebafuna ezo Bobi Wine yazizimbidde kuki kubba sente z'abazungu na sente zafuna mbabaka ba parliament Museveni does not want waliwo omusajja mutemumanyi siyole no kati nze tondaba family yange I speak about it family yange eri disintegrated abaana baagala kunjoga kutwala bintu byange mbakubye ne mbafulumya bakuba mbali bubi ne banyaabo I got those I got that wealth when I was younger than them. I was not a university graduate. And kitange nali mutunzi wa Amawulire.
I have educated them up to university. Bagula binga bati ebintu byange. Bizinensi ndi munzikwate. No. Nziwa bakazi ba obampa siza abakazi abato. Temunyega. Mukole ebyammwe babana nembajjawo. Baweredde bakuzi. Kutawanya. Yati basobola kulya byange. Nange nabazaala ndi muto. Nange nkyayagala omusaayi omuto. Oba banyammwe bakadde temumbulira. Nkyayagala okulya kuba okutesinga ku musaayi omwisi. Ndi ntunzeko for 10 years old. Kikomera kimu. Obeera n'emmotoka musanvu. Bo baguze eriwa. Ati tunulira ennamba zaazo. Tunulira ennamba zaazo. Ati wulira n'endala teziriwo. Tunulira ennamba zaazo. Zaali za myaka ki? Myaka jjo gigende. Yes. Naye zikyalina. Ekitegeeza akimuleetedde whereas when I was young. Bo bano akimuleesoni bo obugagga obwabwe buliwa. Abaana abange tebakwata ku byange nange nkyayagala abato nkyasamba mu liigi nange mu liigi y'eggwanga nkyasamba oba banyaabwe bakadde bye tebinkwatako mu liigi y'eggwanga nkyasamba ekyokubiri bano bakulu musupa bano bakulu ate eriyo abato kati bano banagula binga bino abato bo batwale ki I have educated you up to university. Of course. I've helped you. All your children go to good schools. You have reading or riding it kulinya lyange. Settle. And don't encroach on my assets. Tujja kubagana kugobe. Atende bwe mpandika n'ekika ndi omugobe. Naye nga ate wange. N'ejogo. Kubanga these assets. Ekyo tokyogera. Oyagala nnyo abaana bo. Olina baga nti ali wali wagwe wamukubyo nkugambazi. Abaana anti bw'oba omukambwe. Abaana n'abakazi bakufaanana. Kyembakola bago bakuwandikira mukulu wange. Oyo mugobi. Naye ate nga wange. Nakakanya ekimberembere. My argument is nti at that when nabikolera I was younger than them. Why do you killing on my properties? Kubanga emyaka 10 lwaboga ankubye buli wamuwona. I mention him because I have bites ezimwogerako. Nobody is fighting him in the government apart from Odwek identified me as an enemy. Naleta mukwano gw'eddona naleta n'olowooza mbwa new vision. This man must go to Sweden. I can't go. Tayinza kundagira kintu kyo. Tayinza kundagira. Tayina influence in the gira. Chayagala chenjagala. Privileged words zibeera wo. Ice cream. Tayinza kundagira kintu na kimu by force. Sisobola kukola. And I never talk to him. Kunsimu kabuli ne mukulu. Kubanga mbakwatanga boogera. Nobody is fighting me. Only one person. Only one person. Ababiri netumwebaza be banwanyi. You know, I'm affiliated to their interests. Who? See, we default, we are parallel lines. I never talk to you. Onsimuka bali ne mugulu. Take out the message sentence and the message. Nesijja kwogera naawe. Tuwanodde nja kujja njogera ntulika butulisi na bomb. I want to tell you. Gwolowooza lwaki Museveni tayita peace talks? Lwaki tetuyita? Museveni knows my color. Nitukwata tumwebaze ne mukubirawo ennyondo. Tumukuba ennyondo ne mutta. Nze ekyeyagala okubuuza. Ng'ogyeko ogundi. Ondetende Kabushenga? Kabushenga ayina okusasula miliyoni 10 n'ekkulubya. Bankuba ne bannyonoona mama bayise nnyina bamukebere mu mutwe. Malisi Kabushenga ayina egisasula alitunda faamu ye n'ekkulubi ne batunda faamu zaabwe ne bansasula miliyoni zange 10. Bajja ziteeka mu kabuli tebazimpa kati. Abazzukulu baabwe bajja kusima kabuli yange baziteekemu. Punishment bajja kujja. No. N'Odweka ajja kuteegula. Kuba sirina kye namukola. Bakola bokka amanyanga gaabwe mbagane munzi. This man must disown the tape. To disown, you say they are yours. Charge me with intriguing in your situation.
ne bagenda mu America ne babaye milioni za $2 mbonse nina kubeera mwavu nga ndi mwanda we yaze tekisoboka maze wana emyaka 10 ate sikyadda yefu mukozi did not come mbadde ngenda mu NUP yes ndedda abasajja bano beetaaga okulaga obujozi butukujawuga. That's why I want NUP to reform. No DPO yafa mawe yajitta NUP reform anti let me tell you no kakati Bobi Wine mwache kye yakoze yavuma muhozi ne police ne mugandi oyina okufuna guidelines yamulemeseza okugulawo ekitebe n'ategeeragana nabo. Bobi Wine must reform batekebwa akakiiko akaliforming empisa zaaki nti why ezekibiina kyabwe ekibiina kyabwe kyatandikira nga bahitira ba Mussolini hooliganism ti Museveni must be can be overthrown eyensigo besi yezimba walk to work. Museveni can be overthrown by intimidation. Museveni can be defeated by one assurance of a secure future. Two, logic nti gwe olabyeko mu parliament abebibiina nga ba gondi agoba sali kubanga bonna aba parliament abali mu bibiina babadde banoonyamu kubba ssente ti omukazi wa trade abalemesezaki naye kankubuulire Bahati ne Gobi kye basanze ewa Museveni Museveni yabatukubidde nemubye omanyi Gobi avuga bodaboda parara emyezi 6 Gobi tajja kukwata kabuuzi parara yamubuuza nti obuyinza obujjawo bukwata gwobalonda Gobi no tiu parara Gobi yazze na parara ate n'agamba gundi oyo Bahati n'amulangira obusuma naki ng'amumanyi nnyo Gobi yeye oyo Bahati yeye yajidde ku Vespa Gobi yajidde ku bodaboda parara nedde tebabala gwe kankubuulire abasajja abo gwomanyi kye babakola kati Gobi ayina eyamuleeta Gobi ayina eyamukola ki yamuleeta n'amuteekaawo yamufuga alowooza nti Museveni bakati ye mu bufere aluddemu yali paati ya bufere kuva kwani mu finance era kyokukola bwaleeta etteeka bwe yefuula aleeta etteeka lyagasiyo namugamba ate nze soogera bitaliiyo namugamba nti Bahati bw'oliba odduka ettaayi oligireka Masaka esaati mbalala empale Kabaale oliyingira Rwanda mwanda weya abantu bayikinga okukwata ku Bahati ebyo n'ebyo mukyere byabo nti okumanya abasajja kati kambamenye mereme abasajja basiru abaliwo mwagamba nti amanga gaitirafe gayingiza ebintu okutali musomo firi kuba libali bwange eggwanga ki nti ajja amatooke embalala asasula amasagondi omusuku kakati bali abasajja bagezi abayindi baddira omukyere gwe Pakistan ne baguyiwa mu gwawano nizingira owalivene atayina magezi atayina ntwe ayina entwe atayina mpala abuuka ati ayina empala abuuka ati abaliveni basiru ya stupid. Why? Kati bagenze bawabira omukyere gwadibi uyu tasobola uyu omwana mumanyi ali mu liveni yali wakayikola ne bamugoba si mubbi tasobola buno bukodyo bw'ababbi agenda kusasula heavily simu yaye tabimanyi nti bano abasajja Museveni ababbi bateeka Museveni mu nnyonyi n'ameri yakyambadde minister trade badidde sukaali owe Brazil bamutadde mu bipapula byekakira Museveni abonyebonye n'ababbi Museveni n'Ameriya Museveni ne minister wa trade n'Ameriya batuuka Tanzania nga mafuguli mufere mafuguli yali mufere profesa asomesa mu university yali abimanyi nze oteeka mu kitongole ne babba ne banziba nga babbaani ebyekifere byalo byonna mbimanyi kuba nasubulako amagendo kakati Museveni bamugamba
tiono sukali we plastic neba mutadde muki mu bipapula bye wa mwerugazi mafuguli namugirayo different types of sugar tuyina gwe tuyita wa sugar beet tuyina gwe tuyita webikajjo byekawolo ebikajjo biproducinga sugar wanjawulo gwamunywa mukamwa gwotamwago nga sebe agabbi Museveni agenda agamba kanfungule mafuguli yasanga mafuguli yamukubye kutaka kati omukyere mukayina okugwayo lenga tababonereza bwakomawo gatababonereza era nzigenda ne mutunuulira ng'agamba ba investors aleeta nakalema waawa embwa eyiga ekibe nakalema y'omu mukoddomi we lwabwo yakulira investment kati abafere bali luddawo yes kakati abafere ababbi bayitawa ng'ozze mu Uganda nga you want to do business in Uganda ng'osanze omuko ng'omuko yakulya investment ate ani akubba tebiriyo nokolima use fake Museveni is creating several institutions because has failed owokubiri waba investors yesale okujjako abagala okutuusa ewasale nga be bakubye oba abagala okutuusa ewaani kakati Museveni kyakola ekibi ministry investment yijeewo kano kalwebamba amwe gateway to koboko you gateway to your knickers abe koboko baka kuba kalwebamba naye nze obukazi obw'omutulu oli bwajenyi waliwo abaganda tetwagala bukazi butono kabulira mu buliri fetwagala nkota fetufiira ku ddene n'omusiyazi okimanyi nti n'omusiyazi ssebo naye agala musajja wa kabina omusiyazi takwana mukazi bakuba ddalu alekayowo olutobazi n'atema ku lwasi akola unique akola kiri unique omusajja ali ennumba nomuga nti musiru afumba ennumba ng'ensenene weziri nali akataza k'ennumba ng'ensenene tazirya n'omuyita omusiru ani yekivumbu ate galiruddawa totobaza bamugjawa totobaza naye tebaagala basajja babubina butono era nze omusajja nankona kabina nyondo baba togamba mbu sole eki oli musasi wansawo okona kabina kange okapimakoki mbakuba katolaba bano mutabani wo avuma mutabani wo akola ki mutabani wo gwe munnange weesiimye eyakuza abaana b'obulungi bali mu bwafaaza nze tombulya mwana wange gurupu yabwe bwete bwekolaki these are personal battles era Kanyomozi yagamba ti buli lwoyambuka banno bakolaki kibaluma kati banne kibaluma ayina emmotoka ayina ki kibaluma bajjamu kuba kibaluma era mu ministry toli gundi kuba baweeyo omulala nti bamugobye ate njabatta akalenzi akali ku mutabani wange nja kayingiza kabuli ddamu omuvume kalenzi gwe nali kayita kantu bakagulaako oyo wisdom oba oli mwavu famire yamwe beera mwavu kitaawe yasiikanga binzaali gwonaazijjawo nze genda ne mbagamba abaana look what rich people ekyokubiri omusiraamu akugamba gwe weegerere ku oyo gwosinga ku kyalo oba kayoyina kalinaazo be satisfied oba mwawukanye mukoleki akole ebibi naye temwevuma nze nja kubaka ye mumalewo kuba nali muyita muntu noono naye nja muba mumalewo naye mukuba ye namutunuulira omanyi mwe kyemutamanyi abasajja maama fiina bawasiza tebaliwo bano babiri abasajja bawasiza tebaliwo baddayo waabwe ne sente ye ayagala mugongo ayagala laavu giye bwe ziba tesikyayingira ng'akolaki teri mukazi mukadde oba mugagga agenda kuga naawe teekawo edduuka ffe banyaffe baatukuza nga batuganye bannakiyombekedde
kuba byakufumbirwa byonna biki kakati nze ono mutabani wange mumanyi waliwo abatagala kusipendinga bw'aba tayagala kusipendinga nga yetagala kwetiirawo bibi nze ne baganda be mbagamba mumuveeko oyo alinga nze atalwawo goba mwana ayina omwana ayinaki motoka ye bagikwata nga temuyamba nga kikola ki naye omuntu buli lwafuna amaka kiba kitegeeza oyina okwegatta ne banno mugende muwogereze oyagala ki famire omuntu omugagga tayagala famire ye neyenkola ekyo newa resources abaavu be baagala ki kinship is at the poverty level ye ate amufaako ki amufaako ki ne bwaba taliiyo ye yaliyo kasirusiru mbwe yennyini mazi yakayitako n'akayitako naye nakalina kumanyi kutambula nazo nze I support him for hitting back abakubire ddala obujozi bwa wano bwotabaddamu abakubire ddala omwana byomukazi eggulu omwana abaswaza gwababa abatakuswaza ewange abaana bo abagezi bafazo oyina bameka abaana bo babba menvu ku kyalo babumbula mawulu babba mbizi babba ki ndi oneyo owange omunenyako ki mubbi wano kankubuulira ebintu bibiri gundi yali aladisi wa kampala nze nawangala ne junior ngati bambulira ngo nga nyumba yes kankubuulira yabayitako nemuleka nakola ebibi lwaki obabeeramu why do you associate with a non-graduate atategeera omuntu yenna buli lwafuna sente marriage or political power discard the old generation bobadde nabo bate kasi owasa nofuna sente nofuna omulimu no living a better life bonna bobadde nabo goba tokyalina ekyokola ki kyobagaza anti baveeko kankubuulire bwokyajjukira omwana gwasoma naye mu nasale the people will remember university abantu bebabeera nabo mu university the final bobeera nabo fetugenda tubeegobako baveeko bajja kutta kubanga obayiseeko kakulumya kankuba kasimanga byoloni kakulumya kasibanga byoloni senga kabadde vindictive kakulya mbwavu esirongo ebukojja bwako sirongo abantu bonna tubategeera oyo fulufiga gwemugamba avuma abantu wa university yes ndi bakukola ovume anti kyenkubuulira oswala mubaki mubayivu banno kakati dokita oyo gwe bakutte ate nabirabye mbukedde omwana oyo gendayo bukedde is very malicious okujjako nga mbukedde mulimu gubakubye ne bamutta olwa malisi anti bwe batundira kakati kankubuulira omwana oyo dokita abadde akola ne mukazi we mu kiriniki omuntu gwokubye nazirika nga takyawulira omwenji oyingako ki obweyinga ki whats the element of sex luyimba lwa ggwanga nakutuuka ku ntiko nebiti yes olina okuba nga akola ki what does he achieve ojubukidde sebowa naye sebowa ali mukuba ne bamutta yutoya bali mukuba ne bamutta bwazimbira ku fitina. I can see Maris in that story. Maris omwana muto balwanira ki omwana yaze mukula linnyo okumukula erinnyo kitegeeza kumwambula ngoye. There are two issues. Omwana gwogenda okukula erinnyo omukuba ddagala lisanyalaze ekibuno yokka bw'oba tolirina omukuba bode yonna ogikola eki naye bw'oba okuula amannyo dentist ate nno waliwo omusajja egindi yali muzungu ye nga yetasanyalaza nakuzanyalaza sebowa olifa bubi yudayo olifa bubi era kabadde kulusumu oba amawulire sebowa gakulema daye wamwe eddimu onvube ne mukazi w'omukadde ziribagwa mukadde bukuku ziribagwa twakola naye amawulire naffe twamusanga mukadde
ye muka Sebowa nekibenza afuka kikadde yanyumirwa bikadde muvuma mutabani wange Sebowa ina muto Sebowa ina muto ziribagwa muto ziribagwa baba muto wa myaka 7 obande nankaga musa nga namusanga mu Amawulire mu 7 mwenda